Thank you so much. Good. Thank you so much. Love Nona. Every time when you need me, love Nona. Oh, too? Jirina Nona. Wow, that's amazing. I believe no muntu oli ali full rich kid. Ebintu eli alabanga birungi byokola sweetheart. So whatever. Nchimanye nsije tulimbe bantu betu yitamu. People want it when you're actually doing bad, but ekirungi katonda gwe kusindikiranga malayika mbulamu bwo yakola ko kyakoze. Yes, and I appreciate. Ekirungi osima. One day ajja kuba proud of what he actually started. Ekisinga obukulu. Prove them wrong. Yeah. Brona obuyimba bwo obukubye so far tusubire emikolo ofuna. Emikolo gyo nnyimba. Bwo obuyimba buno busaana ku mikolo by the way abantu abali eyo bana be mulina okuwa emirimu. Nze abantu abasinga mbagamba nnyo nti njagala nnyo omuntu akola ekintu ekituufu. So always do the right thing. Abantu abatuufu bajja kunoonya. Booking zino abakunoonya bo bakola batya bakubira Flona kubagambye so fato china management or have management. Yes, at the moment ya tulina number esimu kwali ku social medias. Bwoba oyagala Flona. Ne weekend yano tulina emikolo. Wow, that's amazing. Nze kyemmanyi nti buli muyimbi bwoba okola bulungi olina fan base yo ekukkiririzaamu kubeera emirimu tugirina bookings eza Christmas twazifunye posters gye tuli so consistency kyengamba omuyimbi yenna omuto n'okubeera ng'okola good music ebitakozimba ndowooza biwa obudde butono ofokasinge ku bikutwala mu maaso yeyo moto yange. Yes. Naye wakajiyiga tewali bwotyo Flona. Nali musirise nnyo. Wali muntu w'abantu nnyo otandise oyiga. You guys in the Sweden abantu. Oyiga. In the Sweden abantu so ino kubanga but I believe wetuko mokula wokoma okuyiga abantu bobeeramu nogenda ng'okula mpola nga bakushapeninga. It's also actually part of growth. Oyina akayimba gwalwala? No. Akapyawo akajanja. Wakajanja sina bine naawe nsumululo osuna. Obuyimba oyina bungi nange ntuuka nengatta mu mutwe. So kale twogere ku wakajanja so far. Video, sente kwegamba buli kimu kiri so amazing. Love wakajanja. Oluyimba luno. Mbadde ndagamba oluzzaako ddi. Nenga era ffe tubeerawo nga tubeera tulinda kirala. Should we expect any new project this year? Oba tulinda omwaka oguddako? No, at the moment, era nga bola Tash by the mbadde nsiriseemu. I know, right. Yeah, this is nebaza Katonda. This is the first project gyensoose okukola nga Flona nga nvudde mu management. Mumaanyi gange. Nebaza Katonda nti nkisobodde kuba ebigambo byabadde bingi. Abantu mwenna abayogera amanyi naye nabasonyiwa. Because okusiba obusungu okusiba emikisa gyo. Mwagamba oli bw'amuleseewo agenda kubonaabona naye bw'obanga sigwe Katonda eyawa omuntu ekitone tosalangawo. Katonda yamanyi destiny. Naye neebaza Katonda nti yansobozesezza okubanga I prove you gwe yayogedde ekyo byebyo Katonda byakola. Mwebaza nti yansobozesezza ati okubanga nzizaako nesse gwamu maanyi. Neba n'ebiseera ebisinga mba mwogera ebintu mumanye nti n'omuntu gw'obigamba naye muntu nga ggwe. Anyway. No, it's okay. Yeah. You're allowed to get emotional. Njakaba nawe kyekirungi. Oyina emotional ogundi munno. So tujaziyiwa ku seti zonna emotions zigweyo. But anyways, I believe munsi buli ofuna abantu we batyo beba pushinga. You know, wali obeddekawo Flona ng'olina ekintu ky'okololera. Nyumirwa nnyo kubanga nina abantu mu mutima bengamba that hey darling, I must prove you wrong. So nzikiriza that is one of your pushing factors. Okubanga ate olina abantu abaali bakusuubira nti ojja kulemererwa ensi bw'oba olina okulaga nti nina Katonda wange mmala. That is so beautiful. So oluyimba luno terwakutawanyizamu nga tolina management bani abalushootinze walushootingidde wabyo nawe bityo. Not really. Ekintu ekyakyenyinza okwebaza Tash nekyenyiza why I'm talking about the younger artists. Nti gye tuli. Tulabira ku bakulu baffe ne tubayigirako bye tubayigirako naye njogera leero otegere nti nali mu management neebaza Katonda nti engeri gye natreatingangamu abantu olwaleero gwe mukisa gwenfunye nti okweyisa obulungi kintu kirungi olwaleero sirina muntu gwe nawadde yadde 10 but people are playing my music. Omuntu eyakutte video eyo saabadde na ssente empitirivu Kakande nangamba budget gy'olina we shall do something. So okweyisa obulungi kikulu. Abantu abadde mu video eyo mikwano gyange sisobola nange mpita sibeera nko mu video za
abayimbi naye neyanza nnyo sagala kulaba abantu bassa muntu mulungi nga gwe Flona wansi. Thank you so much. And I feel so happy that at least nfunye chance okubanga leero nkoze nawe okumanya emboozi eyo. Thank you so much. Yes, so industry nzikiriza nti kituufu erimu abantu ababi naye era mubamu n'abantu abajja okukwagala nga gwe omuntu. Kyekisinga obukulu. So ebintu ebyo okusobola obikola vidiyo eyo kuba na mikwano. I know, right. N'abantu ababaddemu I cannot really pay kumaanyi gaabwe n'ebitone byabwe bye bayolesezza naye olw'omukwano gwe balina eri Flona. So we are going to premiere that song. Naye Flona, oyina any hopes of getting management? Oba muntu wabeerayo ng'abadde atudde ku TV right now. You know you're so talented. Nange singa mbadde neesobola nga si bya bize byange byotegedde eva. Tuba tugenda kulaginga behind babiri olw'obudde. Naye omuntu wabeerayo ng'agamba njagala kumanaginga Flona nga byaddala si biri ebyokusabiriza mayimbamu abazze. One thing that has delayed me management checho njagala omuntu nga tuli ku business bambi njagala nga tuli ku business saagala bino ate nfuniramu wa bw'olaba nga tofunamu bambi tojja bw'olaba nga tusobola okukola wendi tujja kukola naye nga tutunulidde business. Let's premiere Wakajanja tulumye abagala n'abatayagala ne bafans abatuufu abagenda okubanga ate ddala ebyaddala twagala ennyimba za Flona. That is akayimba mukanyumirwe video mpya ke kayimba kayakakola okuva we yavaako management y'omuntu eyali amukwatako era nga nawe kakunyumire w'otudde. Thank you. Wabula ku by'okunsendasenda kati ompangudde